alinganga alambiikiriza munnange wuliramu kakati waliwo embeera mayinze era ngenda kusooka mbabuulireko mba tembimanyi nga mbivaako lengera anifa namba tyali eri lumwokya munnange wabula jjawo akajanja weebake mwasazeewo kwebaka amaanyi munerwa sande musibambuliri mubeere omwo mujjeko ne rediyo mutuleke ffe tuwulirize ebintu byaffe ffekka ffe abateebase tuuka obujja ne bukwata nga munaali eri yeebase kati n'owulirawo oyagala buli omu omulemese buli ali ewaka nga wasazeewo okusibambuliri weebake jjako ne rediyo ffe twesonyiwe oba tega rediyo endala nazo ziriyo zinoonya bawuliriza tezibalaba maama ffe ku CBS mutwesonyiwe mugijjeeko mulangira Lumansi nawe oyinza okuba ssebo weebase wabula baba weebase jjako rediyo yaffe weebake onodda ku Mande enkya mubakamanyi olweggulo wama abateebase wama munnange yanno mubalimba gobye mbu wamma munnange kanamwe muŋŋambe wamma otyo wamma munnange njogera n'abatalimbuliri wamma munnange wamma otyo era abaza okusedda mbu wamma otyo mukali nange muli mukunfuula mukwano gwammwe mbu wamma munnange wamma otyo enje ntebe olugambo luleme kutuusanga awo agezezza n'eddoboozi lirimu ne bbeesi wamma munnange wamma waffe ontyo nagaseeko ne wamma waffe wabula mundeke neesonyiwe nze mundabe bulabi munnange waliwo erwasa Edward wewummuzaako ddi mwana gwe kakati have you ever experienced this era bamba timukimanyi feel free to let me know nti temukimanyi ebyo mbiveeko nkuba ennyimba tugende mu maaso kakati simanyi oba ennaku zino abazeeyi bakyali obugolo mu byalo naddala mu byalo ekigambo mu byalo kikulu nnyo mu mboozi eno bakyabulya kale bwe baba bakyabulya oba ne bwe baba tibakyabulya tizoke naye gwampuliriza omanyi ke bayita akagolo nakololamu awo mukamanyi era baali bakakutumyeko baali bakutumyeko bayinza nawe kuba tebabukutumangako kaye kati wano waliwo aŋŋambye nti babulya abamu babulya abalala babunuusa kituufu mulimu ababulya mulimu ababunuusa wabula era njagala kukola kunoonyereza mutendera ki gwe bakaliirako mutendera ki gwe bakanuusizaako kiri akandooza birimu nga bwolaba tournament nti kati wano tuli mbibinja kati tugenze ku round of 16 ne tugenda ku quarter final ku semi paka ku final kubanga ate abazeeyi abo balaba waliwo level kwatuuka ssebo nga akola byombi atego ng'akalya n'akanuusa kati eyo level yanjayanyanga nnyo nga ndaba bansaaliza nga mpulira n'omala okateeka mu kamwa ne mu nnyindo
omulundi gumu ng'oba wakabi oba osinga ne Messi ne Ronaldo bonna ne kababeere Diogo Jota ono yafudde ng'omusinga kakati ne luno lwakyanga ennaku endala munnange ne luno lwembanyumiza nate mayi mwalukoze leka n'okuleka ssebo akagolo ako kikantuusaako sirikiddira mugalanda isima kakutuusako ki kakati akagolo omanyi wabangawo enkola nga jjajjaawo oba nnyoko kisinzira emyaka mwali kubanga obugolo obwo bwalibwanga bantu balense kugiraagiramu kulakulamu nga byalabyabilabye era ne gye buli eno naye nja kwekaliza mujjajja mubuuze ebyakakolako munange nga bantuma walingawo enkola ey'okugamba genda ano lumansi mbu yangu yatwagala kgenda mugende ani abaganye okugenda mugende kati wabangawo enkola nga bakutuma mugendere wa maama gundi oba ewa jjajja gundi omugambe kati era nayo byabangamu emitendera bakutumanga oluusi ne bakubuulira kyononye kati oluusi bakutumanga ne bagamba genda omugambe akuweeyo ku pulaani bakayambu pulaani kati nga bw'ogenda mu bagundi oba maama gundi n'oyogera nti jjajja ntumyeyo pulaani nga ye pulaani yaabwe bombiriri ng'agimanyi oba munfuna oba mbireke temubitegeera mbali mbitegeera nga mbyeka byenjogera mbitegeera oba mbireke nedda mmwe mumbuulira nze neeya mu butababuulira bye mutamanyi bwe muba temubimanyi nga tugenda ku birala nga nkuba ennyimba we ziri wano ninawo n'olwa firigo bandi mubitegeera bye mbagamba tubitegeera mbaazi mubitegeera tubitegeera nfumita emboozi mpe effumu tubimanyi nnyo tone tubitegeera naawe akagolo jasti tubitegeera wabula jjajja yagamba nga kayaaya olwo nga bamuwaddeko buwi kayaaya wulira abakugu owangi tolinda lameka soma amawulire tukube endongo musirinda lameka mumuleke nedda amawulire ga wano bagajjawo ag'okusaawa essatu manyi mu nkyukakyuka enkyukakyuka zakyusakyusa ebintu bingi kati ekyo nakyo kiri mu nkyukakyuka munange nga bantuma akagolo bantuma pulaani nga ŋŋenda nga njireeta kati bwe batuuka bampa pulaani mu nnaku ezaasooka nga sitegeera pulaani bantumye ebiki kati kumbe bantumye kagolo ngenda okatulubagamba nga bakazinzezize mu bupapula kati tuuka mu kkubo nabanga n'abajowaaje bange nga bw'omanyi munange mugagga tabulwako baleebeesi nabeeranga ne beenasomanga nabo ze script ne tuziteeka mu nkola kati tutuuka tukomawo tutuuka mu kalitunsi waliwo kalitunsi awo yali ayawula ewaka ne gye baali bantumye tutuula mbusubi ŋŋamba abanigamba naye mwe nze bulijjo ndaba bali obugolo nga kubanga jjajja ey'omutendera kwa yali atuuse ku levo ey'okubanga nga alya bwanuusa omulundi gumu kati ng'ate mpulira binsaaliza kubeera nali namulabako konga ku byombi ebyo ng'akolako kimu at a time naye ng'atuuse ku budde nga byombi abikola lumu omulundi gumu timaleŋŋaana ye jjajja ono lwaki andyako eswaga lwaki atujooga bw'ati olw'okuba tuli bazzukulu be lwaki atuyisaamu amaaso
nga nkasaano kulanga ngira ki nga tugenda okuyanga tuwulira abantu abajja nga batambula ne tudduka ne tuva mu kalitunsi ne tukkirira wansi mu nnimiro waaliwo ebiti bya muwogo waliyo n'ebikata nga tutuula eyo nga babuuza nti abange nti kano mukamanyi nga bamu bagamba tebakamanyi kuba abamu waabwe ndowooza banyaabwe baali bakyali bato nga tebannakatandika kati ffe abali ewajjajja nga byonna tubirabyerabye kati nze nga mbagamba kano jjajja mulaba agira bw'ati n'akateeka mu kamwa oluusi n'ateeka ne mu nnyindo omulundi gumu kati nze nga mbagamba naye nze ate njagala nnyo okukateeka wombi omulundi gumu nga nkasaanukula nga nsooka nga ngenda okuwulira nga kantuukidde ddala ku abdomeni ansolax nga kantuukidde ddala ku gundi ku sekitulege nga nnyongerayo olwo ntadde mu nnyindo kati buba tebunnaba kukyamuka bulungi n'ak'omukamwa ne nkawereekerezaako n'emmira kati nali nze simanyi butya bwe kikolebwa nti bwe kagendayo oteeka wa oteeka eno mu mannyo oba oteeka ku lulimi obukugu nali sibulina nga nteekayo nga mmira nga ne mu nnyindo nnyongerayo basebo ne bannyabo njagala okubagamba ebigambo bino saamanya bwe nava mu bikata bya lumonde saamanya bwe natuuka waka naye bantuuse waka ndowooza ne bankolako obujjanjabi bwali busoboka awo ne maama yali azze aye ne ssenga oli gwe nabagambako yaliwo era naye ku kagolo ke nali ndeese ne ssenga yaliko kati mpulira ndowooza nti bano abaana be nali nabo be bagira ne bagenda oba ne bansitula ne bantwala ewaka oba ewaka be bannona nze naawe kuba saaliwo naye nga ngenda okuddamu okubeera cautious getting back to normal nga ndaba ndi waka ku mukeeka wansi wa ffene ulada wansi w'omuyembe waka waliwo omuyembe mu lujja nakati weeguli nejo wiiki eyo nagwe bassemuko wansi awo mu mukeeka nga ndaba senga waali nga ntunuulidde bw'ati ne jjajja nga waali ne maama nga we bali bonna nga balamu bulungi nga nange wendi nzize mu mbeera naye nga wali mu mulyango gw'ekiyungu nga ndabawo akanywa ke baana mmwe Kafeero awo yayimba n'agamba atya awo Kafeero Paulo yayimbawo n'agamba atya awo Kafeero Paulo yayimbawo n'agamba atya eyaguyiya aso Kafeero Paulo yayimbawo n'agamba atya ekyaddirira n'omutaakiramuza bwenkanya mwana gw'olina amagezi Yongeza Radio. Yena radio y'abavubuka ab'omulembe omutebi.